Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Yo, video tuuza kibuzo kyonna saagala sawulidde oba saategedde mbaniriza nnyo wano ku ABS. Okimanyi bulungi programu omulamu n'omufu enjawulo 0 amannya n'eddoboozi nze Sava Ssewakyanga nsera kusala omuzi gw'embuga akubuuzaako nnyo obuntu bulamu bwannemesa okugejja. Nkubuuzaako nnyo n'enkwebaza gyonna gy'okakalabiza okuva olunaku lutandise okutuuka ku ssaawa zino zennyini zenjogerako naawe oba zondabirako mmaze okuba nga nyingidde mu ABS yo tobuuza kibuuzo kyonna. Zo ziri ennaku z'omwezi kati zengendako okimanyi bulungi nti ennaku z'omwezi zitambula ya ddala bulungi nnyo ziri Wagan mama era nino zatula ngamba gwe munange asula mu nzimbire omupangisa nenkugamba nti zo nino zogera osigalenga obalabazi muli mutyamwe na ababeerawo nga temanyi naku z'omwezi nga njuza mu mwazi mba temukyagala kumanya kyekiddako ebintu bwe bityo bitambula naye tomanya nabali mbasabire bajja kubanga basobola okubanga bazimba bwe batyo mpolampola ate ekintu kyambule bulungi nnyo bwe kityo kitambula ddala ziri 19 omwezi guno gwennyini gwakuna 2017 ekyo njagala obenga okimanyi bulungi nti no ennaku z'opepejjuddeko ziri 19 songa z'obuzaayo ziri 11 kiba kitegeeza nti ebyo byolina okumanya mu guno omwezi ogwokuna gwe mwabadde musobola okubanga mulira mu Easter ate era eggwana lyabadde ddene nnyo mwebala okubanga mwasobodde okubanga mulitambuliza ddala bulungi nnyo okutuuka olunaku luno lwennyini olwayo olunaku olwokusatu amakulu mu kyo nti ennaku 256 ezo olina okulabika nga otambula nazo nga ziriwo zitegedde 256 zijja okutambula nazo so nga otambuddeko ennaku okuva mu mwaka gwatandika ziri 19 naku 19 no tokite ekyokusaagirira kitegeeza nti wandibadde olinako okozeewo obanga tokalina oli mukabi kanene nnyo fuba nnyo olabike nga bekwanyakwanya bwotyo mpolampola olabike nga ate zino ezisigaddeyo 256 ozijjamuko ekiramu obudde butambulidde ddala bulungi nnyo kebera ku munene nga njuba ogugo bwoti ojja kubanga okitegeera bulungi nti essaawa zolekera okubanga zigenda mu mukaaga ekitundu kiba kitegeeza nti no amakulu mu kyo obudde bugenda kubanga bukyukira ddala mu maaso awo katono nnyo bwe munaaba mumaze okubanga bukyuka otegeere nti ojja kubanga otambudde ennaku 210 255 labikanga zoyina kulabikanga obuzaayo amanya nagagame nze Sava Ssewakyanga nsereko sala mu muzigo emuga kutubula mu demeso geja mu program yo omulamu n'omufu olwaliro nkuletedde ki program yo omulamu n'omufu nkuletedde omukulu bamuyise akyaliwo bamuyise Papa CD omumanyi bulungi nnyo Rio Island mweyatandikira bulungi nnyo newakubadde kati ate ebintu byagizeemu katono nnyo n'alaba oba ekitangala oba simanyi oba eno ne biremerera nadda ku sayidi eno ali mu bulokole kati bwe kityo kiba kitegeeza neyo gye okubanga atandika okubanga ayimbya nkuleetedde omulala gwenjagala okubanga tutambula naye nze nabagamba nti no ekintu kyentambula nammwe mwe mukimpa n'olunaku lwaliro oweereza message nonga nti kati ate wiiki eddako tuwe kino newakubadde nga waliwo abasika omugwa waliwo abangambye nti mbaleetere omukulu Samson Kisekka eyatuva ku maaso nga yali Katikkiro n'agamba nti ne bangamba nti ate tuleetire n'omukulu Nsibambi abobo mbiriri Nsibambi ye wali kati Kisekka ye yagenda bamuyitanga Samson Kisekka mu lulu gwe mwagala mbaleetere nja kumulaba olunaku obola okusatu oluddako ate nsobola okubanga muleeta siina mutawaana nammwe sina buzibu guno omutwe weeguli nnyo okulabikanga gukola obujjukizi abantu abo nesobola okubanga mmanya ebibakwatako bulungi bwetyo mpolampola era nja kubanga akikola naye kati ku mulundi guno mwasaba kuleeta Papa CD ate era nga ndeese ne omukulu yali mukulu naye era omuyimbi asigalawo nga muyimbi bamwise Martin Angume era mwe mwasobola okubanga mukiŋŋamba nti kyemusinga okubanga mwetaaga musobole okumanya biki ebyafaayo byabwe omukulu ono aliwo gwe bayise Papa CD yatandikira muri Rio Island ekyo mukimanyi bulungi nnyo temubuuza kibuuzo kyonna amanya ge amatuufu bamuyita Amidu awo ndowooza mukimanyi bulungi abakimanyi abatera omuliraana ekyo ndowooza mukitegeera ddala nnyo omukulu bamuyise Amidu Sekyeru yatandikira muri Rio Island 2009 ofuna bulungi nnyo ekyo bera oba owandiika oba obikwata mu mutwe kyoyagala kyokulaba yoyo yennyini omukulu golaba mu 2009 omukulu oyo n'alabikanga yasobola okubanga ayingidde mu Rio Island njagala okubanga nkwongerezaako ekigambo ekigamba nti no yagenda nga siyagendayo nga muyimbi onfuna bulungi yagenda muntu mulala nnyo yali ensi eva wala omukulu oyo njagala omutululire nga omwekkanya nga tomuggyako maaso yagenda nga designer ng'agenda kubeera nga costume designer onfuna bulungi oyo
gwenno gyoli bwobanga wenyuma oba mu nsobi nnyo omukulu oyo ayimba oluzungu oluganda n'oluswahili oba kiyita ekiswahili bweyagala bweba okiyita onfuna bulungi n'alyoka agenda mu Ireland mu 2009 onfuna bulungi ne bw'atuuka eyo naye yennyini yatandika okukyamuukira najja n'oluyimba lwe lwenye okuba nga nkuwako mu maaso katono nnyo awo osobola okuba nga omutegeera bulungi yagendayo nga agendedde kirala naye mukusobola okwefaako n'okwagala nagati nkoze nja kabamba bongereko katono nnyo mubongere katono nnyo ndyoke awo ndabike nga mbuukawo ngende ku mukulu gwendese gubayise Martin Angume omukulu Rigantale yaliyo mu control room okusobola okulaga nga abatuusako ebifaananyi byonna oyo gwe gamba mu program yo omulamu nomufu onfuna alright awonemvaawo njagala okubanga nkuleetera katonotono akakwatagana n'omuyimbi gwe bayise Martin Angume. Martin Angume yatuva ku maaso twamuziika mu district ya Kayungeeri ku kyalo kye bayita Kitwe. Abaaliwo mwabimanya era gye twamuziika kubanga Martin Angume yaziikibwa abantu bangi nnyo namwingi w'omuntu mu lulimi oluganda olutuufu twali batuga nti yaziikibwa omuntu. Abantu abaziika Martin Angume abo tubajja mu kubanga oyo mu kuba nti namwingi w'omuntu n'abeera muntu. Onfuna bulungi mwekanye bulungi nnyo omukulu we Martin Angume ngenda kubanga nkubaako ebyafaayo bye ebitonotono osobola okubanga obitegeera bulungi nti n'ebingi nandibadde esobola okubanga mbikuwa naye tulowooza nti obudde buntwala kaguddeyo. Taata we kikulu ng'omukulu nga bamuyita John Okulu ye taata wa Martin Angume era ndowooza ne Martin Angume ngeri yali bw'oliwulidde nti si mwana wa wano obanga mwana mukakwa n'omukulu ono nga bamuyita John Okulu bakatuli kinga bw'okiwulira omwana ow'obulenzi oyo yayimba ennyimba n'ayanaamiriza n'ensi. Abasinga obungi batandika okutegeera Martin Angume ng'ali mu Diamond Production eyo nno awo wonna nja kubuukawo wonna olw'obufunda bw'obudde oba okusobola okulabanga tusobola okubanga tulokola obudde. Maama we erinnya lye nno zibu muliwulize n'obwegendereza bamuyitanga Estelira oba bamuyita Estelira. Family eyo nayo ya mizigo ni maama muzigo obaddimu ni bwe ekitibu kitambula naye ng'omwana oyo omulenzi bw'anaabanga nkuteddeko oluyimba lwojja kumulabanga ayimba ojja kulabanga alina omuzigo ate nja kuva nnyo nkuleetera ne taata ng'ayogerako awo katono nnyo mu maaso naye osobola okumulaba ba mizigo bulungi nnyo ekintu bwe kibe kitambula. Kakati mu mulundi guno njagala okubanga kutandika n'akayimba aka Papa CD ate bwe naavaayo nzije n'aka Martin Angume ate awo mbatwale mu byafaayo byabwe ebitonotono bwe bityo mpolampola musobola okubanga agamba ki omukyala ne meeme wali bayita ebombo opposite ne police kutumiddeko nnyo we bali kubanga ko linnyo ku ABS era ngo kiraba bulungi nnyo nkutumidde okamala omaze awo opposite ne police awo kutuddawo gwe yisisira awo ne kati gwe ngoli kyemmanga mukyala mmemme kutumiddeko nnyo ne bakasitomazi bo bonna nti mbagala nnyo muli mutya side eyo mbatumidde okamala omazi ate n'omukulu gwe bayita Senyonga wali we bayita enkoko njeru bw'omulabako omundabire nnyo yakubanga ambuzaako omwana w'obuwala nantamegwa nantasingika bamuyise Nalongo nabukera nti wonna wosinze okubanga olaba ABS webale kubanga oli kumulamu bulungi nnyo webale kubanga ekintu kiriko omukulu nga kansala Kibuuka wali mu nkondo ndabirako nnyo omukulu Kaswe nti mutumiddeko nnyo chairman LC3 nti agamba kinyimbwa mutumidde okukamala nga wenyimbwa bannanyimbwa bwe webale kubanga omukulu oyo mutambula naye bulungi nnyo mama Namutebi nawe nkutumiddeko nnyo n'ababodaboda abali mu Kasanja muliyo mutya mwena mbatumidde okukamala obumazi ekintu kiwe kitambula mukulu Jagwe ndabirako nnyo Nalongo Jagwe nti mugamba mutya side zawe nabwe nti mutumidde nnyo ate mwagala nnyo ate ekyo bogeze ku mulimu
ndabira muwala wange oyo mulungi ennyo nti mutumiddeko nnyo ate ndabira omwana w'omuwala gwe bayise topista wadde nga mumuyita topi ne tulowooza nti erinnya lyali lyennyininyini nga kwotadde ne nakkazi omuzira mamba nti muli mutya sayidi eyo nayonayona omukulu kavulu nawe nkwagala nnyo 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 ndabirako nnyo omukulu gwe bayise tova nti mwena mbatumidde okamala ngenze mukayimba ka papa shidi musobole okuba nga mukadigiddamuko sayidi eyo zondaku lwaliro waliwo omwana w'obuwala yaŋŋamba totema dansi ojja kwetegula onogoke ennume y'ekigo kati kiba kitegeeza nti nze dansi nja muleka mbeerewo nti nga kisiki kakati mwe mwegondera dansi wamwe nga nze mubawa naye nga kisoboka ekyo tekisoboka kuba nange embeerako nnyo era nga nange kenyini ekintu kitambulira ddala bulunyo nkulu lukyamuzi kutumiddeko nnyo webala okubanga kuli lukyamuzi wegaba gwe ŋŋamba webala okubanga kuli nnyo ekintu ng'okitambuliza ddala alright nagambye nti no ambeererawo ng'ali mu control room omukulu bamuyise Reagan Ntale mutumiddeko nnyo webala okubanga ekintu kino okitwalira ddala bulunyo mpozi waliwo nabana abatalekeka ate nga njagala okubanga mbayisaawo mangu mu bwangu obw'ekitalo ndyoke ndabika nga ate wano nvaawo nnyo naye kale kasooke ngende mukayimba ndyoke ndabike nga nkomawo mangu nnyo naye nga sise kutumiddeko nnyo omwana w'obuwala nanyini kwata mpola kale nkomawo temukitya kangende mukayimba bwentyo nenabikanga nyingiddewo tobuuza ekibuuzo omukulu oyo bamuyise papa shidi akayimba okalabe bulunyo kati ngenda kubanga nkuleetera omukulu gayise Martin Angume naye nga mbadde ndi wano noba wampeereza message n'agamba nti no shalongud abo ekyobukono kikijeewo n'agamba ba 7 side abawedde emirimu omwana w'obuwala n'agamba nti abasajja abeddira ekkobe kyensinga bamanyako abasajja babana ssente ate abaana abobuwala bo babana figa owakanamu ojja kutya naye nga mwenyina omulungi nkubuuzaako nnyo ampeereza message naga nedda omukulu oyo Martin Angume ne famire yonna ba 7 side abawedde emirimu ekyo kirungi nnyo n'agamba nti ye anyumirwa nnyo era ayagala nnyo ate ninga amukutte ku mutima bwendeeta omukulu bayise Martin Angume n'agamba nti kubanga bebamusikiriza okuyingira ebidongo tewalala nti yedda olini mutiibwa lwendi mukuleetera njagala okitegere nti oyo omwana ow'obuwala musawo awedde emirimu tosaaga era mwe mwamusubwa nnyo bano abawooza muno embuto ziralidde no bikoze bitasimanyi omwana azibwenyi bugeze mu nsege oyo omwana ow'obuwala talizudde neyano mutendeke bulungi nnyo omanyimu abalabi mugenda mutunulira abantu nemutandika okubayisayisamu amaaso oyo omwana yasomerera busawo nirwa okubeera yeriko tukuyite tutya muzimu ogwamuwalula negumukulupya negumuteeka mu kuyimba kubanga wabaawo akakugoberera okuva emabega naye nga omwana oyo okusookera ddala doli mutiibwa si gwe ndiko neye mubalazi era ajagala kukulaga kiri kyaŋŋambye nti ekitone ky'okuyimba nga mwekiri nga kimutambuliramu nfuna bulunyo kaakati bakwatagana ne Martin Angume ngali ne bamuyise batya omwana w'obuwala oyo bamuyise betting program nga bo bayimba mu churches bo bayimbiranga najja Angume yesi yewe yayimbiraga naye nga ba 7 sido manyi bagenda ekintu kya balina ngeji bagenda bakibunyabunya kakati oyo yayimbanga ne betting program nga bomulaba ku screen yo okuba ku ABSO kakati Dori Mutiibwa ne bakwatagana bo bagenda mu Diamond Production bayimba yafayo bigamba omwana w'obuwala yagamba gwe bayise Dori Mutiibwa nti omukulu oyo Martin Angume ne betting program baleeta oluyimba abasinga obungi mulujjukira ekiri mu ddungu mulujjukira bulungi nnyo kakati balukalakata bateekawo n'endala gwe bazzaddiringananga ne kati eri naye batandika omupeerereza okuva eri eno bagende wa Katolubwama omanyi Katolubwama yateekawo yayinanga Diamond Ensemble kale n'ate n'ayongerezaako Diamond Production kakati bamala omupeereza amala okukkiriza naga n'ekiki kino lwaki baluli yayimbanga ali ku busawo bwe n'agamba nedda sigamba nno buno obusawo bw'omungalo obusawo bw'okujjanjaba bannange oyo omwana mujja tosaaga muko okutumiddeko nnyo omaiko kinene ogamba ote nanyini mpisa omwana alina empisa oyo kyensinga omwekakasaako muko ebirala byo tuwampa bulungi naye kale kimala kyewampaako kimala naye kyeŋŋamba ekyempisa kyo wampangula kyovula saabanja birala nkwagala nnyo nkutumidde okukamala obumazi bana bene bonna aba Golden Vanity batumidde okukamala obumazi omukulu Michael kinene akati actually ekinene yali saidi eno omwana ono oyo omwana gwe bayise Chuli Angume toza mumulabye bulungi nnyo nja kubanga kwako okubuyimba bwe butyo mpola osobola okubanga obumanya kyeyagala okulaga ye agenda okujja Dori Mutiibwa eno
mu Diamond Production ngate ye baking program obaawo ngaavuddemu bwekito n'ekyo saagala kirwako n'ekiri kyenjagala okugendako kugamba nti oyo omukulu oyo yali museveniside ekyo kibadde kirabisenga kiwedde bulungi kakati kakutwale mu kayimba ka Martin Angume osobola okuba nga otegeera nti program gy'olimu bayise omulamu n'omufu kyesinga okwagala ennyo kwe kuba tino ndeeta omulamu nendeeta n'omufu naye ate tumanyi tufuna ku masimu bwetyo mpolampola kyeŋŋamba kyekirwa nti nnyumirwa nnyo obululu buno okububalansinga nze kyennyina ekirungi nze nsingako ku mukulu Kigundu kale nze atalina kalina oba abantu boyogerako ne batoyena kwogerako kati oyo bagenda bansawula ekiboko kavuwewa muli mutya mwenna abali eyo nga musiibyeyo nga musiibye muleeni nga tolina katambala naye ng'oli muleeni tuyogira bugizi bwoti bannaye ng'oliyagala okutta ennanga muntu mu ngalo oyagala kuwandiisa simu muli mutya mwenna mbatumiddeko nnyo abasobodde okubanga muziwandiisa naye nabagamba waliwo we nali njogera ku mukulu ogumu ne mbagamba no bajja twongerayo babe benyini bakiraba nti olumu bye bakola birabu olumu bye bakola bifu Shibuli ayiro omuntu omunene nti abategete mulowooza ne gavumenti byonna byekola biri perfect no kubanga gwowootya abantu ennaku ezo zokka lwaki baba persuadinga lwaki babalagira nimukolera ku ntoli nemutasobola kukiraba nikambuuzi naye banaye mutukoyesezza temukirabira ddala naye mukiraba naye ekyo kyemwagala ali naffe kyetulina okukola kyetulina okugoberera entuuka nenga nti oba abantu siye gavumenti nga gavumenti eri byayo n'abantu bali byayo nanga wambuzaabuza sitegeerawo bulungi naye mwe abali emwe mutegeerawo oba nogamba nti nedda gavumenti yesazeewo ate abantu ye gavumenti ogenda okulaba nga mutuza Azizi Kasujja yatukooya netuvaawo netujja wano ewa Kigulu netuvaawo maama nabino ebyazze byagudde bugwe pu titutegedde babivudde saidi naye ekizibu kyenazudde nnyo kyebayise kukuuma biwandiiko ndoza agakatonda baleeta ebintu bino kyebatamanyi kubanga gwe ssebo n'ogenda kati waliwo abanyize katumanyira kati akatonda ennyini okwogera nedda omuweesi ekimuzimbya ku kkuba okulagirirwa mmwe temukimanyi bannange nze nawandiisiza kye kirungi kyange temujja kumala kansalako kubanga nze kyange kyawedde oba bali mubasalako bye bamanyi nekyembuuza ddala mukakasa nti mmwe temukimanyi abagwira nembaga nti baleete passport zimala right kirungi nnyo mwebale nnyo naye nemuga nti aleba senior citizen nti ate nedda baani bemusinga okwetaaga baani bemutiitibya baani bemususuuta naye abo bwe tuvaawo tugamba nti kyemugamba kyekirwa omuntu mmale mweze tugobye passport omuntu afuna passport agenda ku LC1 gyemusinga okukkiririzaamu n'agenda ku LC2 ekyo mukimanyi nnyo n'agenda ku LC3 era ebyo byonna mukitegeera era mukimanyi bulungi mpaka lwatuuka eyo ezo ebyo ebiwaliwo tebimala kumanya nti nedda omuntu ono mutuufu information ye yonna yiino nalu mulimba mugende munalu mubifune ne bogenda meyosese mulimbye ennyuko mwali badde muweereza kamasagi kacakaci eyo namba iyo kituufu nga ddamu kacaci nti enamba yange kituufu nno nnyo nga mubisaibe oba mugamba abana babawe bajje ne fayiro naye bannanga abantu naku ntono nnyo naye namwe mufiira mujje mukimanyi kubanga gavumenti bwogera ogitunuulira ojja n'olabanga airtime gwe tugula ate namwe mufunako naye mwe mwagala kufiirwa right yavuddewo ng'enseesi byandeese nazze ku programu omulamu n'omufuna embagamba nti nno mufube nnyo abalabikanga tufunye amasimu bwe wabanga kwegamba omufu awo tuba tusaliddwa Luganda bwebasinzitusalidwa Luganda netugamba nti gwe abasigadde nga wesotinga bwabanga omulamu omufu akusize ng'omanya kyoddako nti omukululo guno towakutwala bulungi nnyo tulowooza nti mufube nnyo omuyimbi tafa oleke omukululo nja kubanga nkutuukira okulaga abayimbi abasobola okuziika Angume n'ababulijjo namungi w'omuntu osobola okubanga okitegeera bulungi nti ekintu kino tuteekeddwa okubanga mmwe ng'abayimbi nga mukifaako nnyo mubeere nga mukiteekako nnyo omulaka oba mukisimbeko nnyo essira ekintu kino tuwaidira mu maaso tugeze mu kayimba ka Martin Angume nyingidde watu obuuza ekibuuzo kyonna saagala saawulidde oba sandegedde oyo omwana obuwala ogamba otya gwe bayise Julie Angume yonna gy'osinza okubanga owuliza oli mulungi nnyo
naye kantumireko akayimba ako bane kabaddemu ebirungo omwana ono yayimba akayimba ako lwaki ntumiddeko nnyo ku Julia Ngome kalimu ebirungo bingi nnyo kankaweerezeeko nnyo mama Gabi ugamba otya bannange ngamba omwana obuwala nanyini mahaiti Aisha Kalondozi uliyo tya wenna wosinzira okubanga olaba ABS ndi mu ABS yo wakanamu tondaba kyusa amaaso olaba otya mwendi nnyo waliwo oligwe bayitanga serulungi ze siri serulungi ndi seruwanvu tegeera naye ate bemanshi ewananga gwe nanyini mahaiti nkutumiddeko nnyo bosi emirimu kyewoleko gyonna gyotuusako engalo nkwagala nnyo bekito ekintu bwekitambuya ddala bulu nnyo agamba ki omwana omu ku bakozi bo wano jawula okubanga ntumirako nnyo ku bakozi bo omukulu rankisikaliango nti ogamba otya naawe nkutumidde okamala obumazi yonna gyosinzira okubanga olaba ABS nabirako nnyo omukulu sekyewa nti agamba ki lwaki situmirako nnyo ku mwana obuwala awo Kakembolodi Kakemorade omwana oyo Jamila ugamba otya nawe kutumiddeko nnyo emirimu gyebaleko gyonna gyotuusako engalo ali ati Adamu naye nembaga mutumidde nnyo Martini Angume ndoza musobodde okubanga naye nyini mumulabako ate kijja kuba kya bulyazaama nnyo kansooke ngendeko mu masimu katono nnyo mumbuulire ani awo gweyagaddewo nnyo Papa Shidi ate ne Martini Angume bwe nvaayo gendako mu byafaayo bya Martini Angume kubanga ate mu message muziweereza butalimu naye bannange mulekeraawo okunteekanga ku bunkeeke nze ng'abantu mumpeereza ate n'abamu banteeka ku bunkeeke ng'amanya tebakampeereza katujja kubanga na bululu kumpewo musobole okungamba nti ndaleeta ono obululu bwe banasinganga olusaala butajja kunteeka ku mukeeke alright munkubireko katono nnyo enamba zago zirabe bulungi not biri not okay mwatandise dda mukimanyi ekintu muli mu class and I know bwetyo nsobole okubanga njogerako nammwe katono nnyo aba BP nga sibaagala wakiriko ubanga tulina airtime genda wa MP wo asobole okubanga akuwayo kwa airtime osobole okubanga ekintu ekitubu kyo kanumirako nnyo ku baami nga ssaawa zino wali abaami abali awo nga ali mu maka n'omukyala we naye ng'omukyala ali ku kizibu tonnakiraba omukyala nga ali ku kizibu tonnakiraba eriyo abaami nga muyina emize ng'abula kugenda bugezi nakugula ekisubi wali n'akibatika mu kamwa nga omukyala alaba ayonsa naye nga tubayonse mabeere g'abakyala baabwe neyano bannanga waliwo ebintu bye tutajja kugumira hello nze kennyini wangi naawe okundaba ani ono eddoboozi nga nninga alimanyi nga lya mwana w'obuwala gwe bayise waasula simanyiiwo naye nga bamuyise Naalongo Nabukeera Martini Angume gwolooze akayimba kakusanga walina emyaka emeka era wali oyagala ani kakolera nnyo amiina nnyo ennene olina abantu b'otumirawo bawa oliwe kootyo wanyi ye abuuza kuseka nti wamanyi bwasenyanga ekiŋŋaana kye kyakinze sente ezirina weekolera bansasula wanyi mala kayimbayimba makayimba ako nsampolinga ngenda kuwa sente eze sisaaga oteerera bulungi olwetenyenya nekuweereza ku mobile money at least nze amazina nina benti okundoga ndeka naawe nyamba buyambi nze sitya kulogwa labayo gwe laba omwana wagadasi onsiibula owange wakiri ezo zolina zikozese MP wammwe ani abafugaawo MP anaabakuwayo akasente kagundi ka Airtel ono omwana ajja kuba muzibu tayogera na MP we kirabika lwasula takisijja kutegerawo hello wangisebo kale bambi naawe gyebala emirimu ani ono bakuyita ani munnange emirimu nkakkalabya semufunye bulungi oyo sitegedde kale bambi naawe gyebala emirimu ondaba webale kusasula amasanyaze nosasula ne dikoda
Angume. Kale sebo vera bulungi nnyo njagala abalaba babiri bokka osanga tujja kubanga tufuna okubalansinga oba okwawukanako bwe kitube tugamba naye ngaamanya nkyali saava sewakyanganzira wangi taata okufoofi amanya batera kuyitaani kuzina essaawa ezirabikanga zoolekera omukaaga gwennyini okubulako eddakiika 2 muli mutya kochi mukama katonda obulungi ali waggulu ayisa amazzi mutakane katono bina ngenda musaba asobole okubanga abawaka kuba naye ndabira abantu abali ku kaapa ndagwe bonna nti batumiddeko nnyo neeri ngodda saidi zeeri bayitawe batya buyamba bonna nti batumidde sekamatte mundabire nnyo agamba kyedduuka litambula litya ali atya mu dduuka aligadde oba ali kunza alaba awo ojja kuleetera obuzibu kuba tekinishani oluyo luyinza omuziba n'amatu amiina nnyo matini yangume yasinga okukolera esebo otyo amiina nnyo otyo amiina ondabira abantu bonna babeera mu lusozi wali ekasankala ati mbatumiddeko nnyo kale sebo olwait njagalayo ogu omubwati ngaalinga kati ka kibiriiti ndabike nga ngenda mu byafaayo byammwe ngenda kubanga mbayitira ebyafaayo kale aliwo ono ayogere ebitakutuka nedda oli yavuddeko ayogera bikutuka nona ajja kwogera hanji nyabo kale nyabo nawe gye baliko amanya batala kuyitaani ani Farida kuyita bwisi Farida okujoga mugenda kukomyawa okunjoga ani akulagira okwogera nanga tofukamidde ofukamidde bulungi kati kaba akaluluko kale kitegeeza mwenna mwekubidde kiwiki mu bannange kale tubina n'abantu bo otyo sokoleke otumira mutabani wani sokole nyabo mutabani wo yani ate omulala lwaki wazaala mu bantu abalina ssente mwana yazaala mu bakkobe kale awo tuvuddewo nnyo naye ndowooza sakyagala muntu ligala ntale ensaasira abantu bantaamidde kakati abantu abali emagombe be baliwo okitegedde bulungi kakati ate ono kati ensinga erabika etandiza okugira eti agenda kubanga alwadde mulalama kandi n'olwensonga eyo mbadde njagala ompeeyo omuntu ono ogamba bamwagadde nnyo ebyafaayo bye bwe bityo mpolampola nsobole okubanga ate nabyo nga mbibawaako bwentyo mpolampola nkabawe Martin Angume n'abayimbi basobola okugendera mu ddwaliro ne bamugumya ne bamusondera kasete awo kitegeeza omuntu wamwagadde nnyo bwentyo nendabikanga ngenze ku Martin Angume osobola okubanga nkujjukizaako ekintu bwe kityo waliwo alampeereza message ekolaka ne mama Fiina nja kubanga njibawa bulungi nnyo in fact by the way wawona apadde eya omukulu Kimbya naye nzijaawo kansooke mbawo ebyafaayo bino entawuka nanoonya swiki embuze ananatya yakulatya eyamutwala yenga ndabye siba bwomu nsula bwomu amazima empewo enfuwa
nga sibadde bwa bulwadde okumuyamba ebeera mu myanya emye naye bwe balaba omuntu afunye obuzibu nga bwa bulwadde awo kinsinga okubaagalako banguwa mangu nnyo kyakugwiridde naye abasawo bagezaako ekyo nekisoboka embeera yeimprovinga oza kati ekyuseeko era ajja kuba era n'ababimbi abalala babeereyo nga basaba asobole okuba nti asooka kino kyonna kasukona bwemisana kasukonda nakulabanga nazze wano nange simanyi bantu naye bajja ebigambo tibati byafudde kyalina ebyokukola amazima swiki agizaddiga ndabyenze kale kakati naye kankugambeyo ekintu kimu kyokka ndowooza omwana oli omulabe gwe bwemugamba Joy Angume mulowooza nti Martin Angume yokka yayimbanga nti ye nga amanyi byakuzanya kasobola okuba nga nkuwaako ne ku Joy Angume alina akayimba keyayimbira Martin Angume bw'atyo mpolampola kambe nga nkakuwa osobola okuba nga okalaba Joy Angume nja kubanga nkuwa erinnya ly'eddala mu maaso awo naye lino lyetusinga okwekakasa tusinga okuba nga tutwala lugani ntale yali mu byuma asobola okuba nga anyamba obanga okay ndowooza akayimba akumukalabye bulungi nnyo bamwise Joy Angume chance kati ndowooza mbongera akalala oba nsooke mbatwaleko mu byafaayo bye ng'omwana obuwala ono omanyi omwana obulwanu yafuna obuzibu awo kasooke mbatwale mu byafaayo bye nga yewozaako kuba tukuyite kwewozaako tukuyite kukolaki bambi nga nyinyonyolako abantu mwayogera bingi nnyo omukulu w'olugani ntale sooka onyambe ate bwe tuvaayo ndi okubagambawo akayimba ke akalala eyagala musajjawo naye nga kasooke mbawe kano nga Joy Angume yeyogerako abantu mwogera nnyo musajja omu yagenda n'ayimba nti bannakampala nga mwogera ne bagamba yakola biriwa ate bikoze bitya nti simanyi abantu bangi nnyo ate bakoze bitoyo wakumeka n'agamba naye ekirungi ekiriwo olaba Nazala tebaagala abantu ne Nazala naye yatuuka n'akyogera n'aga nedda kubanga bayogera nti oyo buli gwabeera naye afa nga biboogera banna naye bimwajammwe bwe mugituuza muvaako ki waliwo nanga nti nogwo nga tigutuula naye nze temwandinvumye mwali nyambye buyambi kale kanimala okulaba nga Joy Angume bambi nga yewozaako ng'ayogerako eri abantu sipesangako omusajja yenna simupesangako bannange mbegayiridde emikwano obukyayi abamu bambatte muntadde ku munsonyiwe nzijanjabye Martin Angume n'omutima nebaliza abantu bano bonna wange yankutugidde mu ngalo bw'ati abamu bagamba mbu nabadde ngeze wa taata wange mujjajjaba kitange yafa mu 2010 mama wange yono omulungi bwennagala okubalaga bannange siina buzibu bwonna ebyo mbisazaamu byonna bye boogera siina bukyamu Martin kyenneebazaako Mukama omwami wange alabika ntuuse bulungi n'obukkakkamu Mukama Katonda wange yesala gyensaba kubanga namusaba amuweyo chance yo yagaana abantu mwogera bamwise Joy Angume kale bwetyo ndowooza kankutwaleko mu kayimba ke mwana n'agamba nedda naye ekirungi ekiriwo ti mwana mulungi nnyo munaddiini yasobola okuba nga asonyiwa buli muntu eyawolokosa buli muntu eyayogera buli muntu yeetitegula nakati kale naye ye nagaddi yajjanjaba musajja walina omutima gumu bwentyo nekugamba nti no Martin Angume Mukama amuwe ekimu eky'emirembe byamusoboka asobola okuba nga abimusonyiwa puroguramu omulamu n'omufu netugamba ate omufu ku mulundi guno akyasinze ku mulamu obubonero kitegeeza nti omufu yaleka omukulu ono kitegeeza nti wamaanyi n'abalamu namusobole okuba nga mugoberera ekintu ekyo Joy Angume okumanya nga ye kyabadde ayogeraawo era kye yatuukirizanga yayimba n'akayimba yagala musajjawo nga wuwe bwe yali amwetaaga kaako akayimba si mwami yeka yali ayimba naye n'omukyala bonna nga bazibu nnyo Joy Angume ejja kubanga nkubuulira ayinawo ekipya ate bwe pyapyalala pya kipya kikyawunya namafulaga studio okay bamwise Joy Angume omukulu ranks ogamba otya yonna gyosibanga osinziira agambe abaddemu olusujasuja n'agamba naye bwekuba akayimba ka Joy Angume omusujja gonna nga gugendera ddala ekyo kirungi nnyo ate ekikulu nnyo nnyini ddala okay nze bwe ntyo mupuroguramu omulamu n'omufu ebintu bibeera bikyukakyuka mu kkobo ebiti katono nnyo agamba Kimoga Medi wali kunayiga kyembazi kutumiddeko nnyo webala okubanga koli nnyo ndabiraako nnyo abali wali entina mu fashion factory nti mbatumidde okukamala obumazi ate era nga kwotadde n'abantu abali wali waliwo
naweereza message n'agamba nti atumiddeko nnyo aba Cross King Junior School wali Ekalambi n'agamba nti atumiddeko nnyo omukulu Ronald Katalemwa nti oyo director ate headmistress Agai Margaret ne Basa Mchagret no muli mutya mwenna mwebala okubanga ekintu mukikwataganya bulungi nnyo ekyo ky'amaanyi nnyo ate kirungi ate kikulu nnyo nnyini ddala nze nebyange bikyukakyuka muko kakiba kitegeeza nti gabe gati kuleetera abantu babiri omulamu n'omufu newankubadde nga omufu atalabika nga ye ate ayiseewo nnyo mukola kitegeeza yaleka omukulu ogw'ebintu yabikolera ebyokuyimba yali nga tagwambibwe ate yali nga abyagalya ddala bulungi okuva eri mu Diamond Production kubanga Martin Yangume byafaayo bikugamba nti Martin Yangume yeyekomera mu P7 n'alaluka mwekimuyita okulaluka netulowooza fe abatakiyita kulaluka n'asalawo n'amanya waagwa neyezuula ememala okwezuula yokomera mu P7 nayoka yingira ebyokuyima kati ngezeeko wa Papa Sidi bwenti bwemba kyusa obwongo ndiwo butagaza bwenti kubanga ye program bwenti bwegamba muli mutya mwenna mbagala nnyo naddala abaami nga mukadde bwe kati omaze okubanga otuuse awaka oliko ekyeggulu kyo kabasajja mukeerewa kubanga wabaawo emmere ya mirundi mingi wabaawo kye bayita ekyenkya ne wabaawo ne bayita ekyemisana ne wabaawo kye bayita ekisalabudde ne wabaawo ekyeggulo n'ekyekiro ebintu ng'ebyo bwe bityo kale eyo nvuddeyo ngeze wa Papa Sidi bwe nvaayo nja kubanga kutiza Martin Yangume ate nveeyo nkuwe omanye tukirabye nnyo mu kuziika Martin Yangume kyensinga okujjukira ti bangi beetema bye batajja kukola nabo ndowooza tubogereko mulaba mutya kasooka efuna essimu ezo bbiri nga sinagenda wa Papa Sidi bwaba bazinzikiriza nga tugenda n'ekyo zimpe mukurigani ntale male okumanya nti abantu saagala kukola nze programu omulamu n'omufu nenkugamba nze njikuweereza oba nze njikutuusaako naye nze ekola bbiri kummwe bye mwetaaga mulamu agwo amanya ensonga lwaki mwe mumbuya bye naaleeta bwe kintu kino bwe kitambula kale kanfuneyo essimu bbiri zokka zimbuulire oba ssatu zimbuulire ki kye musinga okubanga mwetaaga kye mwandyetaaze mukadde bwe kati bwe mungamba nedda abeetema baleke ambaleka abeeyama halo nzaka nyini webala okubanga olaba ABS nesimye okuwuliza amina nnyo eyo navaayo esabo omukulu omunene amina ennene kati kyenjagala okumanya kyenjagala okubuuza abantu abayogera nga bwe banayamba abaana tubaleete mubalabe nga bayogera nga olwali tunategeera kikitambula oba network kanfuna omulala hello wangi kale sebo nawe bala okubanga olaba ABS afandani afande Laija oli wakulekaanaawo ekyemmanga ndabira chairman Kaggwa wangi sebo bana bina awo nokwita wapitisa wa mitando ogenda dda mpaka munyonyoye wange sebo amina nnyo kati nga tonnatumira webale kusiima kati kyenjagala okubuuza bano abeetema mulumbe saagala giitangalike bano abakola obweyamo tubaleeteko nabo mbaleete mubalabeko esebo tumira babiri ove ku line yenu esebo mukama akumpa ebyosinga okwetaaga nga birungi nnyo njagalayo omu hello wangi nnyabo wangi
mukazi musajja mwami mukyala hello kale wewe mama peshe ogamba otya enamasiba nkubuuzizaako nnyo emirimu gyebaleko gyonna adaga message yindoza nze sijaji oyo mwagala nnyo emirimu gyebaleko nnyo nanyini bode obulamu buli butya mama peshe nkutumiddeko nnyo ate naawe sise newooli wonna okubanga olaba ebyesi era kati gwoli kukindi ajeta giwoomya si mwami nyini kintu omuwala wa pasita yiga kale aliwo ali ku layini eno bambi nno obudde bugenda muntu lakiyumba anaagwa ate nja mmwe ye lwaki bisokoma kumwe ngende mu kayimba ka Papa Shidi bwe ntyo nenkugamba ntino Papa Shidi gwe ngenda okubanga nkuwa mukadde bwe kati osobola okubanga akayimba ko kawulya bulunyo nja kukomawo ate nkuweeko neko Martin Angume n'olwensonga eyo obudde bulabikanga bumpitako ate nkuweeyoko kubeetema n'abayamba abayamba webali nnyo naye waliwo ampereza message nti Salongo abayambi ebiseera ebisinga obungi ennyo bayamba abantu ne batafiibwako kuwogerwako kati nzo nongenda mukomyawo ekijja kijje bwete bwendi eno programu yange kitegeeza nti kyenjagala nammwe kyemwagala neme kwogera biyitiridde nnyo kale tugenze wa Papa Shidi regarding tale abantu bawe akayimba akutumala okulaba amaziro kisirya dasi ne gansangayo akabenga kakunyumidde bulunyo kakunyumire ko masoko akono nnyo nabonna benga basobola okubanga bukunyumira okukamala omanyi kale awo nenda bikanga ntude gonja kubanga babulira obuyimba bwe bonna bwe yasobola okubanga akwataganyaawo nenga yasoka nayimba zinga zikrabo ne kamilioni kubanga kamilioni yamulaba muko omulamu anaga nedda omuntu ono mulungi nnyo ne basobola okubanga bakwatagana nenga naye nyini ayina ezeeka nja kubanga nzikubya bulungi nnyo agamba ki mu 7 2016 2040 omukulu bamise Jeff Kalanda nkutumiddeko nnyo bagamba kyabe Natete ne mutundwe gwe ambassador wange saide yona banda bileko nnyo ekintu kitambula kiteekwa okubanga kitambula bulungi nnyo era nga oli kumulama bulungi nenga okusinga agambye nti no atumiddeko nnyo n'agamba nti no omukulu afande wali ekibuye ngenda kubanga erinnya ndibawa computer labikanga ekyali gayiza mu katonotono ne n'agamba natumira ku nnyo ne ku vice president omukulu bamwise omumanyi bulunyo omukulu bamwise vice president omumanyi bulunyo oyitibwa sekandi bakubuuzizaako nnyo naye yagambye nti nokooli nnyo kubanga kooli kiro nnyo webale kubanga olaba ABS ekyo kirungi nnyo akutumidde oba abatumidde mu embiririri afande wali ekibuye afande DPC agambye nti abatumidde bamuyise oba mu 7 16 2040 omukulu bamise Jeff Kalanda wali Natete ne muganda abe mutundwe banda bile kunyo bemutundwe awawawo bwekino bintu kyambula kati ngeze mukayimba ako mukulu gobayise Martin Angume n'oluvanyuma ngenda kubanga nkomawo ate mbawe ku bantu bali be mugamye nti mukiriza nti mbawe kubakola obweyamu ngolwayo tumundala bakitambula Mulinderera mama ebizibu mmwe nyinyi abakiriza byembabuuziza ate ne mungamba olumwe mu bintwala munga nsibagambye n'ekitu bikyagala kale katugende mukayimba ka Martin Angume kona kenjagala ndoza kembawa muwakanamu temusobola kubanga muwakana ekyo kimwetaaga abali Masaka mbabuuzizaako nnyo katenga kotadde abali side zeri eyiganga mwebale kubanga mulaba ABS kirungi nnyo ne luweero bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwena gwe n'obanga oli ku kizinga nenga oli ku battery kotadde mwena mbagala nnyo mwebale kubanga mulaba ABS ekyo kirunyo abali side zeri kalisizo ogamba ki omukulu gwe bayise omwana w'obulenzi bamise Tom agambye kwali nnyo nyini ddala nankwagala nnyo nabali mu factory wali ekawempe mwebale kubanga mulaba ABS program omulamu n'omufu amanya nze sava sewakiyanga nsere ku Salongo omuzukulu w'embuga buntu bulamba nameso geja wendi nnyo waliwo agambye nti ndo kaliddalu ogamba ki ani agandize kaliddalu ndozo olwokuba muli bombo mbasirikale balo ani agandize kaliddalu loya wabashala obulema tebwasala nawe kutumiddeko nnyo kale kintu bwe kitwe kitambulidde kale katugende mukayimba ka onkulu Martin Angume ontegedde nnyo abali ku Nile Theatre awo yakunganiranga mbatumiddeko nnyo era mbabuuziza ku nnyo bisanje waddawa ne birako nnyo omukulu
mukulu bisanyi muwonge swaibu mwebale nnyo ekyali kikosi kya Martin Angome bwe bityo bintu bitambula okay katugere mu kayimba nyingiddewo akayimba keko kenyini kenjagadde okubanga mbawaako ne bamwise Martin Angome akayimba ndozo kawudde bunyo tobuuza ekibuuzo kyonna sagala sawulidde oba kitategedde ne waliwo agambye mama Elijah agambye nti asinzidde waliwo bayise Kagoma nejalo kubanga buuzaako abantu bali side zeri kisimu mwena tino muli mutya mwena nayenga mama Elijah nga alina tata Elijah bagambye nti akayimba bakaweerezako nnyo Salongo wali Echebando ate n'abazira nkima mwenna awo Echebando n'omukyala bamwise Nakanjako wali ebira muli mutya mwenna n'abali side zeri ekasanga mwenna tebatumiddeko nnyo mwebale okubanga kwe muli nnyo ku ABS mwebale okubanga kwe muli nnyo bwe bityo bibiri kakati njagala okubanga mbatwala ku mwami ono omwami bamwise baga mwami Kirumira naye yennyini yaliyo nnyo mu kuziika untegede bunyo yaliyo mukuzika kambawe akantu ako bambi obudde no puntwala chumba nagwa ndabikanga nange natero bawe bingi aha kale I wish to take over one of the children, take him or her through and even after school. I will even make sure the child gets a job and also ensure he or she is settled. awo gali mazika omukulu gwaise Martin Angome ye omukulu Kirumira yasobole okugamba nti ajja kuyamba omukubaana ab'omugenzi naye n'olwaliro tumanyanga waliwo nampeereza nanga nti Salongo ko tuwali katuwadde kubanga abo balimba tebalina kye bayamba banansi abayambi bagwayo era agambye nti era lowooza ku lugero lwe bagamba nti kyeweetema olwadde nga bw'owona tokiwa toyogera ebyo Shagala ogambe nti kyeweetoma olwadde ate bw'owona tokiwa tugamba nti abayambi bo gye bali nnyo nti omukulu Kirumira bw'aba ye nga omwana wa Angome nga gw'ogamba nga twamanya wali abamanyi nti ayamba iriyo omulaga ebadde ya milioni 3.2 zibadde babanja ezo nsasuddeyo then fino service nesaba obukadde 2 nensobola abayimbi badde bekozeemu omulimu nga basolozezza akakadde nembongerezaako akakadde bwetu tugenda okubeera neyanziza nnyo neyanzenge mukamaganye buganye mukamaganye buganye awumulemire era ennaku zonna nga atambula munekubaga munfulumyeko ebweru ndabe ku bweru godi n'amuvuga mu kagaali badde mukakamu nnyo era bambi yadde avuddewo tukakasa dajja tusigala ku mitima tusaba Mukama Katonda abe nga amuwa ekiwumula eky'emirembe Mukama amuwumuze tulina mu misinga naye Mukama amusonyiwe yamusobola yalina rediyo kwe baali bamuwadde omulimu akakuba maybe singa teyalina mumatenisani natenejangu bagezako okwogera ku bulamu bwa Martin Angome awo bafunyo service awo nga atwalibwa ku National Theatre bane nekali atulabye nnyo government mufube nnyo bane National Theatre yali eyamba nga ate kintu kinene nnyo kitegeeza nti bwetebe bangegize president w'abayimbi ne bannakatemba omukulu Andrew Ben Kibuka ate mufube nnyo ekintu ekyo mukyakisobolamu kiri kumutendera mulala nnyo ekintu kinawe kyalaalirira awo bali ne bajja ne bakipakula obuka pakuzi ne bampyanku bakipyankula dda kale situmanyi nebo abayimbi bavangiro oba nakatemba nga bagendaawo kiba kitegeeza nti balina engeri abantu babe nga babakumakuma awe watyo naye katusabe Katonda tulabe ekintu ekinatambula ne tulowooza ninga gavumenti ebya theatres ebyo simanyi tebyagala nnyo kubanga tulowooza ekituuka kwabo ate gavumenti yalwadde evayo nagati katubatereyo looni kubanga balina sente ze basobola okubanga baziteeka awantu nga si zetuufu ennyo ne baziryakula ne badde eno ze balya ne bakola bwebityo ebintu byekikulanga ekyo si bye byandese ne tugamba nti bwebityo byetambula muli mutya mwenna
abali ku ABS bengenda okusibula nga mbadde mukyetaaga gwe ekito ekintu ekitambula ate bengenda okusibula nga mbadde mugandi ikesejja katukoona ekyo singa kasiba ne kavaawo ito ngindagera ate nabeera wano ebintu bwe bito bwe bitambula nabandi wembadde sibuuzaako nnyo afande sekiwere ogamba otya nabirako nnyo afande nadduli nga golisaidiza eri kijja nawe nkutumiddeko nnyo ate era ne afande Moses wali wetuyise ku internal affair nawe nkutumiddeko nnyo webale kubanga kyoli nnyo webale kubanga kwoli nnyo ate nafande senkumbi timugamba otya bafande mwena mu ggwanga mwena mbatumiddeko nnyo afande tanu ugamba otya ng'obuzebuze nnyo omala yaddewa Sam bafande kambaleke nemwe bale nnyo mwenna okutwaliza wamu omulimu gwe mukole tendo okuuma eggwanga ekyo kinene nnyo ate kikulu nnyo nyini ddala nsembayo nga njagala okubanga mbasibula ne ŋŋamba nti nno abanalu mufeeyo mweshotinge nga mulina ba UCC bannange sife tubawa amateeka sife tubalagira naye tugambye mwebale nnyo bayithawe katubeebaze wano saba minisita yabadde agati ate erikwogeza lunaku naye nga bwomanyi ebya Uganda byo bikyuka biri ekitasoboka ewala mu Uganda kisoboka naganedde ate kati tweyongereyoko awo ng'omwezi ebintu byekikulanga ekyo kale naye tubakubiriza nti muwandiise amasimu gammwe kubanga munnaye nanyini kakomo kale munnaye bano abasalawo bwe babateeka ku mpewo bwe bagamba nti bakabajjako temulina bwe muganira muwandiise amasimu kwegala musobole okubanga mubeera mukyawuliziganya n'abantu bammwe kijja kubanga kibayambya ddala bulungi naye era tugamba nti mwekennyini naddala abanalu mwina ID z'abantu oluusi zemukoleramu ensobi situbawo amateeka ne tuwabulamuko ate mbajjukiza olwo omusajja omugwe mmanyi alisaidizeyo masaka naye kati musajja mwavu nnyo naye agamba ate bajatuuse nekollo era teyafunye kuyambibwa naye nga bakamuwandiisa emirimu gitya 3 mirambirira naye mmwe mwaba mutya ebintu bye mwasoma lwaki mubijja muvalimu emirundi 3 takola atya tafuna ID kyokka yagamba ekisinga omuluma bwe byatuuka mu kulonda bamuga nti genda akakonge kali goba otwalayo wadde ID tonagifuna n'agamba naye bwe kaba nkaweebwayo ddala lwaki ID yange sigifuna onfuna bulungi naye ate nammwe ndooza mukimanyi muyo sente ze mwateekawo kati naye ddala abantu bano mubayamba ddi Uganda yo ekigambo okubayamba mubayamba ddi ku sente ze muteekawo mutete ebiseera byemubamalira n'ebingeri gye mubatulugunyamuko nga baze ekola omusana okubookya nebaga kati abagenda ganti nga tubafaako nyo mubafaako ki mukama katonda abankuumire mwe mwenna abali ku ABS n'abagenda okwebaka mwenna basobodde okubanga mulaba ABS program omulamu n'omufu mbeebazizza nnyo nembeebaza okubanga mwe mwesasula amasanyaze sinenga sasula n'ekirungi gavumenti yasazeewo ate ku bajeti ero bagenda kubanga bakatema emisolo ofuna bulungi temukitya ekijja kubanga kituyambira ddala bulungi nnyo nolwakuba nate zigenda mu ofiisi eri batugambe mu wanno eri mu State House ate zo nnyingi muko naye nazo muzirabenga muzisala tewali nnyo ziweesaayo nnyo ng'ebyobulamu tuli bubi neewuunya waliwo bibaleeta ne baga batuwadde kindi okuva ebweru nedda ebyo mubikeerezeeko mumanye abantu ababa obulu ababaagala nammwe mubaagala ennyo ekyuma kya kansa musobola okubanga mukita ebintu byonna mubyagale amakumu mugakole genda olabe nakulabyawo okudda wali ebukesa bikoze bitya bikoze bitya mukama abambere byemusinga okubanga mwetaaga saavasi wakyanganzireko sala omuzukulu embuga butubulamba nemesa ogejja netugamba nti munnamawulire buli abadde alowooza nti katukalinde wano oba katukategeeja oba tukalinde wano sirina mutawaana n'ekisinga obulungi nti munnamawulire ebandabirwamu ndabirwamu bw'ogeramu bwoti kyekugamba kyoboera oli kyoboera ofaanana bw'oba oli mubi osigala oli mubi oba oli mulungi osigala oli mulungi nnyo munnamawulire aba yasomera ekyamazima kyayogera masibulidde wano mbagazi ekinaku olulungi olw'ekiro luno mukama abampeera ebirungi ebinonoggo ate mbeere bulungi mweraba oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo